Yes, nze Lukwago Swali sigenda gikola leero naye kubakakasa nti si birungi e-Congo. Mu 28 Desemba Kagame n'eggye lye baatuuza olukiiko oluvannyuma lw'eggye lya Congo Wazalendo bamasinalizi nga 250 okuva e Romania, bawagina masinalizi okuva e Russia, bamasinalizi okuva e Greece, basnaipa ba Sadaka abali wero position dinga balinda ekintu kimu kutandika kukuba kyaleetedde Kagame okutya. Era essaawa zino abe mu 23 bagamba Kagame yatuliddemu olukwe kuba ne Konaire nanga yamulirizinze n'aseekinga refugee wano mu Uganda. Gwe musajja gwe yeyita obaani simanyi Uganda View Media yugi bino bikususi munange we surpassed them 7 media hegemony. We yatufumbiranga ebyokutwala n'aturestrictinga n'ebitali byakola ki byakutwala. Bino ebintu byolimu buza Kamanda Safi we mu 23. Okay, buza Kamanda Safi Lukwago Swali yani buza ba media propagandist ba M23 tusiba tutunka nabo njagade kuwayo mu alisoko muno era promoting ekintu kino. Kamanda Safi we mu 23 sobolo kuyambako kubira David Masango mugambe Lukwago yangambye Safi yani bawe tutewe tumuyitanga tuli mu debate season. Okay, geno nonyereze ku space ze tukoze ku M23 ne gundi onani Kennedy Wandera abaleta obabuze Lukwago Swali yani. So M23 kaweddemu abamu batandise okukola ki. Leaders of the M23 AFC and other executives are already fleeing. Some are heading to Kampala and others are heading to Congo Brazzaville or even Angola. Waliwo meeting egenda otuula wakati wa Tshisekedi ne Paul Kagame e China. Kagame ayagala abe mu 23 babawe n'amajege bagawe safe escape out of Democratic Republic of Congo nga fadda kategalumbye tegakubye kyekiriwo. Bwano nawulidde bino buchimpu report bubuzabuza abantu mbu aba M23 bawambye Katale e Masisi ne Uvira. M23 gye babaddenga bateeka base yabo era nga gye beeteeka emiseera ebimu bakozesa n'aba civilian nga shield zaabwe. So tuyina okuba ekintu kino kubanga kyekibadde kisibye Museveni mu buyinza nga awa abajasi ba Uganda nga bamasinale okupromotinga interests z'abazungu mu Congo babadde bagifudde battlefield. Kino ekintu kye Congo ne Museveni takisobola era tebaddangawo kiri far beyond Museveni and Kagame. Wabula babadde bayina omukisa nti America, Bungereza ne European Union, UK, Bufaransa nga zibakozesa engeri nti bo bafirika ate basobola okupenetratinga ground nga abazungu bewala ekyabatuukako Somalia. Farai Didi we yakuba ba Marines mu Black Hawk Down bali bagenze wa Somalia n'abakuba emirambo n'agiyisa ku street za Mogadishu. America nerekerawo okulumba direct mu battlefields mu Africa neteekawo AMISOM. Kati wano mu Congo okuva CIA ewe yatta Patrice Lumumba mu Jenkaga nga Lumumba ayagala okuleeta a standing army ababbi bonna abagala okubba minerals za DRC batandika okuinvestinga mu bana abakulembeze ba Afrika babawenga amagye. Museveni ne Kagame kye babadde bakola n'eggye lya Rwanda okubeera e Mozambique Bufaransa. ADF eyo cover. Okay, force flag ya Museveni gyakozesa okuyingira mu Congo to justify his invasion of Democratic Republic of Congo. Okay, ADF teriyo n'okulumba Congo yayina okusooka okulumba parliament, okuba parliament okukijustifyinga international. Ninga Museveni okudde Congo omwaka awo we bakuba bomu ku parliament ne Temamboga
Bufaransa era abajaasi ba Bufaransa simanyi French Forest Rangers bali awo e Kasese mbu batendeka UPDF naye nga Bufaransa ye yamuyambako n'emulobingira mu European Union n'oyo Kagame okukuuma interests za Total Energies e Mozambique n'okukuuma interests za Total Energies wano e Congo along the Albertine region nga baagala Museveni akulyetingeyo buffer zone naye nga womanyi empulunguse teziggwayo naye Museveni alinayo bu interest bwo bw'okubbayo gold diamond ng'akozeseyo dot services kampuni ye bajuwa okuzimba enguudo Rufuru Nagana road aina dot services aina 60% shares mu Sekima company eri eyo ne Kongo inamu 40%. Kati Museveni alina sekiwalinga interests ze ng'atwalayo amagye ga UPDF kati kaweddemu bamugambye gajjeeyo ne Kagame ne bamugamba agajjeeyo kyekiriwo essaawa zino yeno Lobito corridor oluguudo lwe bazimbye America lwetaddemu sente like $500 million ne European Union so bino tuyina okubi breaking down nza bi breaking down abo abaana be mu 20 nsiiba netwala nabo okay nga tukubaganya ebirowoozo so temugenda tutiisa sina kikumi kyammwe kyembasaba okwebeezaawo nti muntiisetiise nzikakkane neme okwogera kiki please freedom of speech byetwogera tubijja fula omugundi nti tebiriiyo temu 23 teriiyo Bosco Ntaganda yali tasula wano abo basultani Makenga sibe babalaalo abagobwa e Tanzania emujja mukozesa eno occupation tuyino jikuba this Rwandan occupation mawe mulaba ekyeIsiraeli America n'Abangereza bwe bagiteeka wali mu Middle East awo okufulufiringa interests zaabwe kati ne America ne Bungereza Cohen we bali mu kuteesa ne muteesa bagamba nonno bana Abaganda we tunaabawo obuyinza bajja tufuukira ekizibu katubateekeko occupation yeno Rwandan occupation ebadde etusumbu Abamerika bawaga Saddam we yalumba Kuwait bamu ne bawaga Mobutu Abakongo ne badda mu kweyerusa n'okuba dombolo ya solo kati babadde Bill Clinton yajja wano n'abagamba nti Museveni ne Kagame at the new beacons of hope for African democracy ali luddawo bamugoba mwagowa nomulooza lwaki bamugoba mwagowa oyatuuke Kongo yadda mu kwekirisanya n'Abachina n'aba North Korea n'aba Russia kyekiri omukubya NATO eriawo Kenya yasembedde Kenya was made a major NATO ally nawulidde ebintu ebiri strange ebyatandise okugwa Kenya mulowooza biki Kenya bagenda jjuwa ebyuma NATO byekozesa America so Museveni tulina okumwexposing wawa abadde yatufeera yatulogera nga naye tugenda mu kalulu atufeera bufeza akabba bubbi kuba ina interests z'abazungu Congolese question is far beyond Museveni and Kagame. They have just been enjoying leverage from the Western powers that have been using them to bolster their interests in Democratic Republic of Congo. Senyiga Numa kanka 11 njakudda buka critical analysis